Olunaku olwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate avuddeyo n'okwebaza okw'enjawulo nga nno yeebaza munnamagye omukulu General Kahinda Otafire Minisita wa Security ew'omunda. General Kahinda Otafire ennaku zino alina engeri gy'atukoleramu ebintu. Tetumanyi lwaki oba yayingiddemu omutima gw'Abannayuganda oba yategedde nti byose tebuhabulwa akoze ku Bannayuganda obutugumbuzi buno bwe baakolanga edda nga bakyali mu nsiko. Agamba nedda obutugumbuzi buno bwetaaga okuyimizibwamu ate Bannayuganda nabo ne bafuna ku ssanyu, Bannayuganda nabo ne basobola okwenunula. So bw'atyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'avuddeyo ate munnange n'amwebaza. Tusiimye nnyo mukama waffe, weebale kugatta ddoboozi lyo, weebale ate kuvaayo kubeera appreciative eri omuntu alina ekirungi kyakoledde eggwanga. General Kahinda Otafire ku bino ebiriwo ebyabatemu abalombye abalambuzi ne babamiza omukka omusu mu bitundu eby'Ekasese. Abantu bano General Kahinda Otafire avudde n'ategeeza eggwanga nti bano abantu bayinza okuba ba UPDF nga be baakoze obulumbaganyi ku bannansi, naye ng'ekyo tukiwawo credit kubanga tulabye incidents nnyingi nnyo aba UPDF babakwatira mu bikolobero eby'enjawulo. Bayinza okuba balabye abalambuzi bano ne babagamba nedda mwe mulina akasente era bwe bati nabatuusaako byabatuusizzaako basobole okubabbako. Akasente kaabwe kiri 100% possible. Ate era ku ludda olulala nga General Kahinda Otafire watutegeeza bayinza okuba ababbi kubanga Uganda ababbi mwebali olaba babba batalina, naye ate bano balabye nga balambuzi nakyo era kisobokera ddala. So ebigambo bino bituzizza, bitulese amaanyi, bitulese okulaga nti alabika Kahinda Otafire yakubyemu tooki n'agamba nedda Bannayuganda beetaaga okufuna eddoboozi eddala, Bannayuganda beetaaga okununulwa, Bannayuganda beetaaga okuba kati nga tuli ku sayidi yaabwe, tuve ku bino Museveni byatukozesa olw'okuba ye ayinawo kyayagala okuyisaawo. Finally tukitwala ne tugamba nti congratulations to us kubanga bannamagye ebiseera ebisinga babadde tebavaayo nga bafuula bakyesirikidde nga beefuula abatabiraba, naye munnange tufuna abantu nga bano ababiraba, ababitegeera era abaagala tutambule nga tugenda maaso. Banange kituwa amaanyi. Nze nange ndi wano okusiima kwange omukulu General Kahinda Otafire ebigambo ebirungi byayogedde, ebigambo ebirungi ebituzaamu amaanyi byayogedde okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asigala nga atambula ate nga Bannayuganda ffenna twekutte wamu okulaba nga tununula eggwanga. Bino bye biruma abo abayaaye, bino bye biruma abatamanyi. Bino Bannayuganda bye babadde banoonya era bino Bannayuganda kakati bye tunuulidde. So tweyanza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate naluno tulusimbule anti ffe munnange anti ffe munnange bwetuti ebintu byaffe tubikwata mpola mpola naye ng'ate tulina ebyenjawulo bye tuba twagala okutuukako, era oyo akoze ekirungi tumusiimirawo nga bwe tulina okumusiima, era kati munnange naffe tulina okuvaayo ne tusiima. Muntu akoze ekirungi asiimibwa. Bannange tusiimeko leero Otafire nze muwadde credit, tumusiimye, nze musiimiddewo ng'akyali mulamu. Bw'anaafa binaaba bibye, Mukama y'anaaba amanyiza, naye kati ku luno kati akyalina ka credit. Waawo baatukolako ebikolobero bingi naye nanga ne Museveni bwe yajja nasooka n'alimba bajjajjaffe ne tusooka ne tufuna mulaala ate n'amaani agituggyamu. Kaakati nno tutambulire wano. Yes, sooka oyongereze ku nze ng'ate oyogera okusiima kwonna bikoyina eri General Kahinda Otafire. Nze General Gaddafi abalambuzi battiddwa kosa ne munnayuganda omu mu Queen Elizabeth era nga kigambibwa nti battiddwa ba ADF, naye kirekawo ebyokulambula by'eggwanga kosa n'ebya security y'eggwanga. Naye nze sisobola kyewuunya nnyo lwaki nti Bannayuganda emboozi bwe zito ndoza twazimanyiiro ziwulira, ndoza abayinza okukyekanga be balambuzi abazungu, naye lwakuba nabo tubadde nga tujja tubategeeza nti Uganda ateri safe. Okategedde? Naye njagala tusiriikiriremu ADF
bwe kibanga esembeyo kutta abaana ba ssomero netta abaana abasukka 40 kossa n'abawambibwa ne batambula nabo nakati nga tebannanunulwa ndowooza tewali ewuunyiza lwaki nga bassa abazungu bwe kiba nga basobola okutta ba studenti n'otukakasa nti ADF baki bayeekera naye nga tebakoze bikolobero ebyo kabajjako ne mu kibuga ne bakuba ku CPS ne bagenda ne bakuba ne ku paalamenti y'eggwanga ne bwe kiba oli ng'asobola okujja n'akuba ku CPS ku poliisi enkulu ey'eggwanga n'akuba ne ku paalamenti y'eggwanga enkulu ekola amateeka ndowooza CPS yekwasisa amateeka paalamenti yekola amateeka oli watuukira okukubaawo ndowooza aba asobola otukuba buli wamu njagala sooka kwebuuza nteekateeka ki gavumenti gye mulina okulaba nga musitopinga ADF kuba muzze muteekamu ssente zonna ng'era tubalaba mugenda ne mukola n'ekikwekwete ekyatuumwa Sujja ne mugenda ne mugamba ADF mugenze gifutiza Congo naye ndowooza nze oli wakubira ku CPS aba takyali Congo ne kuba bw'amala okunkuba ku CPS oyo aba ndaga nti ansobola okunkuba buli wamu nga bwe mba nze ndi mu byokwerinda wankubira ku CPS nkakasa asobola okunkuba buli wamu ne bwe ndaga nti ngenze mulumba Congo kituufu mugenze Congo naye njagala bannayuganda tubeere bagezi kuba saagala nnyo okuwakanya bintu by'abasajja bano nti si ADF naye njagala tusiriikirire tubeere bagezi Muzeeyi Museveni bw'oba osobola okukeera n'olaba abali ku sayidi ya Kyagulanyi ababaka be kosa n'abantu ba bulijjo n'okuli n'abayimbi nga talina kyakulwanyisa kyonna naye ng'osobola okukeera n'omugula n'omuganga ngenda kukuwa ssente bwe ziti n'omukyusa obwongo adde ku ndowooza yo nga bw'olowooza era nga n'ababaka abamu tubalabyeko ne bannaffe abamu tubalabyeko nga mubasuubiza okubawa buli kimu bave ku ekyo kye balowoolezamu badde ku mmwe kye balowoolezaamu kiki ekibagaana okwogera ne ADF etta abantu nga bwe muba musobola okukwata abantu nga ffe n'onnoonya n'oŋŋamba Gaddafi ngenda kukuwa kino bwe kiti bwe kiti wesonyiwe Kyagulanyi toddamu kwogera ku bya gavumenti sirika busirisi obeeraawo bw'oba osobola okunoonya nga nze kiki ekigaana okugenda n'onoonya ADF n'oyogera nayo ng'esobola okukeera netta abaana b'essomero n'okeera n'otta abaana 40 kale ne woobeera muyeekera ki ekikuttisa abaana b'essomero abatalina musango bwe waba tewaliwo kigendererwa kyamaanyi bw'oba osobola okunoonya nga nze omuntu n'oŋŋamba nkuwadde kino gye no Gaddafi va ku ebyo kiki ekikugaana okugenda oyogere ne bali abatta abantu naye ng'osobola okulaba Kyagulanyi ng'akola n'omulemesa mu buli kimu ayise mu mateeka otulaga nti omulwanyisa era tuyagala mulabako ogezaako tukakasa nti ebyamateeka tebijja kukola akulaze nti pita mu buli kkubo ly'etteeka ettuufu ndigoberere naye ate bw'olaba abayita mu mateeka oyagala obbakozesa ensobi bajje ku kyamateeka obalage nti ebyamateeka tebikola wano e Uganda era otukakasa nti ADF buli lunaku sente zifuluma mulwanyisa ADF buli lunaku zifuluma mulwanyisa ADF era mwatulaga ne komanda waabwe mwamuwamba okumala emyaka emeka mumuyina mu kkomera Jamiru mukulu yakwatibwa dde emyaka 8 kumpi neera bannayuganda abakyatema bwe muba musobola okuvaawo ne mugenda ne mutuuta mu nteeseganya nga mugenda mu mawanga malala mwagala kulaga nti muteekawo mirembe mu mawanga ago kiki ekibagaana bwe muba temuyina kye muyisaawo amazima ga Katonda basajja mmwe ki ekibalowoozesa nti bano abawanuwanuwo temuyina kukwatagana n'abo kuba sisobola kuwakana nti sisobola kukeera nnyo kubawakanya mmanyi ku bye mukoze sisobola gamba nti ekyo ekyobuyeekera temusobola kyeteerawo naye ate sisobola kuwakana nti tebasobola bayeekera kuba mmanyi ekiviirako omuntu okutuuka n'agamba nti nze ngenda kukola buyeekera kiki ekiviirako omuntu otuuka okugamba nti kati nyiize kanoome atuuke n'okugamba nti ngenze mu buyeekera ekisookera ddala gavumenti kuba butagoberera mateeka mukikoze kalulu butagenda bulungi akalulu mukalabanga ak'okuzannya naye ke kaleeta ebyo byonna bw'oba okimanyi nga mazima ga Katonda mu ggulu nti omukulembeze yeesimbyewo tumulonze ekisanja kimu myaka 5
nti mu myaka 10 agenda vaako n'aba bannemye emyaka 5 egisooka n'egyokubiri egiddako n'etaano egiddako emirala annemye naye mu myaka 10 tagenda kudda. Kiki ekikutwala okukola obuyeekera? Kubanze bwe ntuuka ssaawa zino nga nyiizijjo mba nyiigidde nnyo naye nga ntandise okutunuulira ebyobufuzi ndowooza 2014 bwe ntandise okutunuulira ebyobufuzi lowooza batandikira mu 9 bo bali ku levo ki mubatuusiza ku levo ki olaba nange ntuuse nennooma nga mpulira buli kimu neekyaye abatandikira mu 9 bo bali kawani. So just tetuulamu ekyo kirowooze naawe munnayuganda ali ekirowoozeeko. Singa kalulu kaba kamazima Kongo nendoza nze oli wakubira ku CPS abatakyali Kongo ne kuba bamala okunkuba ku CPS oyo abandaga nti ansobola okunkuba buli wamu nga bwe mba nze ndi mu byokwerinda wankubira ku CPS nkakasa asobola okunkuba buli wamu ne bwondaga nti ngenze mulumba Kongo kituufu mugenze Kongo nenjagala bannayuganda tubeere bagezi kuba saagala nnyo okuwakanya bintu by'abasajja bano nti si ADF naye njagala tusiriikirire tubeere bagezi. Muzeeyi Museveni bw'oba osobola okukeera n'olaba abali ku sayidi ya Kyagulanyi ababaka be kw'ossa n'abantu ba bulijjo n'okuli n'abayimbi nga talina kyakulwanyisa kyonna naye ng'osobola okukeera n'omugula n'omuganga ngenda kukuwa ssente bwe ziti n'omukyusa obwongo adde ku ndowoozayo nga bw'olowooza. Era nga n'ababaka abamu tubalabyeko ne bannaffe abamu tubalabyeko nga mubasuubiza okubawa buli kimu bave ku ekyo kye balowoolezamu badde ku mmwe kye balowoolezaamu. Kiki ekibagaana okwogera ne ADF etta abantu nga bwe muba musobola okukwata abantu nga ffe n'onnoonya n'oŋŋamba Gaddafi ngenda kukuwa kino bwe kitire bwe kiti wesonyiwe Kyagulanyi toddamu kwogera ku bya gavumenti sirika busirisi obeeraawo. Bw'oba osobola okunoonya nga nze kiki ekigaana okugenda n'onoonya ADF n'oyogera nayo ng'esobola okukeera netta abaana b'essomero n'okeera n'otta abaana 40 kale ne woobeera muyeekera ki ekikuttisa abaana b'essomero abatalina musango? Bwe waba tewaliwo kigendererwa ky'amaanyi bw'oba osobola okunoonya nga nze omuntu n'oŋŋamba nkuwadde kino gye no Gaddafi va ku ebyo. Kiki ekikugaana okugenda oyogere ne bali abatta abantu naye ng'osobola okulaba Kyagulanyi ng'akola n'omulemesa mu buli kimu ayise mu mateeka otulaga nti omulwanyisa era tuyagala mulabako ogezaako tukakasa nti ebyamateeka tebijja kukola akulaze nti pita mu buli kkubo ly'etteeka ettuufu ndigoberere naye ate bw'olaba abayita mu mateeka oyagala obbakozesa ensobi bajje ku ky'emateeka obalage nti ebyamateeka tebikola wano e Uganda. Era tukakasa nti ADF buli lunaku sente zifuluma mulwanyisa ADF buli lunaku zifuluma mulwanyisa ADF era mwatulaga ne komanda waabwe mwamuwamba okumala emyaka emeka mumuyina mu kkomera Jamiru mukulu yakwatibwa dde emyaka 8 kumpi neera bannayuganda abakyatema bwe muba musobola okuvaawo ne mugenda ne mutuuta mu nteeseganya nga mugenda mu mawanga malala mwagala kulaga nti muteekawo mirembe mu mawanga ago. Kiki ekibagaana bwe muba temuyina kye muyisaawo amazima ga Katonda basajja mmwe ki ekibalowoozesa nti bano abawanuwanuwo temuyina kukwatagana n'abo? Kuba sisobola kuwakana nti sisobola kukeera nnyo kubawakanya mmanyi ku bye mukoze sisobola gamba nti ekyo ekyobuyeekera temusobola kyeteerawo naye ate sisobola kuwakana nti tebasobola bayeekera kuba mmanyi ekiviirako omuntu okutuuka n'agamba nti nze ngenda kukola buyeekera. Kiki ekiviirako omuntu otuuka okugamba nti kati nyiize kannoome atuuke n'okugamba nti ngenze mu buyeekera? Ekisookera ddala gavumenti kuba butagoberera mateeka mukikoze kalulu butagenda bulungi akalulu mukalabanga ak'okuzannya naye ke kaleeta ebyo byonna bw'oba okimanyi nga mazima ga Katonda mu ggulu nti omukulembeze yeesimbyewo tumulonze ekisanja kimu myaka 5 nti mu myaka 10 agenda vaako n'ababa bannemye emyaka 5 egisooka n'egyokubiri egiddako n'etaano egiddako emirala annemye naye mu myaka 10 tagenda kudda. Kiki ekikutwala okukola obuyeekera? Kuba nze bwe ntuuka ssaawa zino nga nyiizijjo mba nyiigidde nnyo naye nga ntandise okutunuulira ebyobufuzi ndowooza 2014
wetandise okutunuulira ebyobufuzi lowooza abatandikira mu 9 bo bali ku level ki mubatuusiza ku level ki olaba nange ntuuse nennoma nga mpulira buli kimu nekyaye abatandikira mu 9 bo bali kawani. So just tetulamu ekyo kirowooze nawe munnayuganda ali ekirowoozeeko. Singa akalulu kaba kamazima mutunuuli. Yes, tweyanziza nnyo muganda waffe Jeno Gaddafi webali nnyo. Yes, tulina omuntu gwe tulabye wano w'enjawulo abadde Jeno Kahinda Otafire eyatugambye nti bano si bayeekera mu ggwanga temuli bayeekera ate ng'ono minisita wa Yoweri Kaguta Museveni. Banange ebintu ebimu tubitunuulire nga kintu kikulu era tubyekenneenye. Tuyinza okugamba abayeekera naye nga munnange ekiri emabega wa kino ate kintu kirala nnyo. Manyi Museveni musajja mulimba nnyo, ayinza okwefuulira mu bayeekera naye nga abadde alina byabadde ayisaawo bw'atyo n'asanjagawo obulamu bw'abantu abatalina musango abadde bazze ku byabwe abadde beerekereza akasente kaabwe bajje bakashiyalingireko mu Uganda muno. Kintu ekyo kyannumye nnyo, tewakyanumye kisinga ng'ekyo, naye ebyakatonda bwe bityo. Tusigale nga tuli bagumu, tusigale nga twegumyagumya, tumanya one time Omukama alituggulirawo naffe n'atuwa ku ssanyu n'atuwa ku kituufu era n'atusaasira ne tubeerako abanonozi. Tuleme okubeera nti tutunuulidde omuntu omu yose yitibwahabulwa n'ebigendererwa bye. Ebigendererwa bya Museveni bingi era tubasuubiza nti bannayuganda ffenna nga twekwataganyize wamu eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Olwawo Museveni bino byayagala tubeere mu ntalo, tubeere mu kusika emiguwa, tubeere mu kutya nga ye bw'abikoze ebbanga lyonna ng'atufugira mu kutya. Naffe tetuli bagumu nnyo n'okutya tetulina kye tutidde oba bayeekera era Mukama ajja tuyisaawo oba baki era Mukama ajja tuyisaawo. Ffe amaanyi gaffe gali wa Katonda, tetulina kye tugenda kukola okuggyako okwesiga Mukama Katonda. Naye nga tusiimye nnyo Jeno Kahinda Otafire, eddoboozi lye bakozesezza libadde ly'amaanyi era libadde ligenda tutambuza nnyo. Kale Mukama abakuume.